Yes, muli mutya mikwano kansubire muli bulungi. Nakulwayo tugenda kulaba tools gye bayita WiFet gye tugenda okulaba enkola yaayo. Tugenda kulaba ogikozesa otya. Twagambye nti tugenda kutandika seri yaffe ey'okusoma engeri y'okuhackinga networks. Era yeno video esooka muzeze tugenda okubanga tulaba tugenda kulaba bingi okucrackinga wifi, bluetooth, byonna bikozesa wireless tugenda kuba tubiraba. Naye tutandise n'eno video ebenga ye tusookera ddala. Kale lwaki tukozesa WiFet? WiFet y'emu ku tool ennyangu user friendly gy'osobola okutandikirako ng'oyagala okuhackinga. Tugenda kulaba olunaku lwaleero WiFet tulabe aircrack NG ze tugenda okulaba. WiFet eno ekuyamba okucrackinga WPA, WPA2, WPS pin. WPS pin nti omuntu ne wakyusa password ya router n'akyusa password ya wifi, woba wamala dde crackinga aba amala budde okujjako ng'akutte router n'agisuula busuuzi. Kale katutandike. Kansponinge wano terminal yange tetugenda okozesa yeno gye tugenda okozesa eno ebeere just wano, beere wano bubeezi naye nga tugenda kukozesa eno. Tugenda kukozesa WiFet. Kankulage enkola yaayo mu kusooka iye ebikudde. Kati wano tuyina network gye tugenda okutagetinga, eno gye bayita netis gye tugenda okutagetinga. Kati okuyimiriza okustopinga gundi eno selectinge kubanga wano oba tusobola kuselectinga. Era bagamba wano when ready control C, onyega wano control C. N'ogamba nti njagala eno netis n'owandiikamu namba 3 n'ekyakye ngenda okunnyonnyola nti ze zino ennamba w'okyuzinga yeno ESSD, amannya ga network ze zino channel, yeno protocol encryption gyekozesa okuencryptinga ge gano amaanyi. Ate tulabye n'eno network eri vulnerable ku WPS pin tusobola ogicrackinga. Tugenda kukola handshake attack gye tugenda okukola. Pixel dust ye crackinga WPS crackinga bulungi nti omuntu ne wakyusa password olwo okyasobola ogikozesa, naye tugenda kukozesa eyo. Tukontinuinge ne C, nyize control C okustopinga nenyega C okukontinuinga. Neno si gye tugenda okozesa control C then C continue. Tubuzaayo attacks 3, control C then C to continue. Eno gye tugenda okozesa handshake gye tugenda okozesa eno. Kati zino zolaba wano ze password zeeyitamu ng'egenda ekebera password gye twagala okucrackinga. Waliwo kye tuyita word list. Oba onoocrackinga password weetaaga word list. Word list eno gy'owandiikamu password z'omanyi nti abantu ze bakozesa. Ku Linux tulina tugambe ka Linux oba Black Arch ne gundi na Black Arch ne Parrot n'endala hacking distro Athena, Backbox. Tulinamu gundi ezo password ze tukozesa. Kati tugambe nti oli mu Africa, oli mu Uganda, tosobola kukozesa password ya luzungu. Era okozesa word list eya luzungu oyinza obutafuna muntu wadde n'omu nga wano we tulemeddwa ofuna. Ekitegeeza word list gye tutaddeyo tesobola kucrackingibwa password eyo teriimu mu list. Kati tugenda ku specifyinga gundi yaffe. Nina wano word list gye nina wano gye tugenda okujjamu password zaffe ze tugenda okozesa.
fact eno kanjireke wano, kanjireke nebeere waawe ejja tuyambako eddako. Then naye kanjijjewo terina makulu. Kangende mu nkyusa location nve mu route ngende ewaka wennyini WPWD ya tuli wano. Okay, kati eno gye tugenda okukozesa we waliwo address yaffe gye tugenda okukozesa okucracking eno password. Wano olina okwetegereza ennyo engeri gye ngenda okukola n'okunyonnyola. Ngenda kunyonnyola, tuwandiikamu wifet protocol gye tugenda okucracking encryption egenda kuba WPA. Tugenda specifying dictionary we wantu wotadde password ezigenda okugezesebwa okunoonyaamu entuufu. Dictionary eno tulina password zaffe ze twaselectinze ze twagala okulondamu. Yeno crack txt gye nkulaze wano gye tulina gye tugenda okukozesa okulondamu entuufu ze tuba tucrackinga yeno wano. Eno terina makulu, eno kanjijjewo. Kale kati wano ne tunyiga enter. Era tugenda kukola procedures ezimu nga ze tubadde tukola wali. Njagala kugaziya tamina eno. Omanyi saamanyira kukozesa gundi mouse, njagala nnyo okukozesa Windows I mean gundi gye tuyita window manager. Kati wano then olaba bulungi, tugenda kunyiga control-C tulonde network yaffe eno gye twagala okucracking eri ku number 3. Tunyige continue. Tetugenda kukozesa eno pixel dust eno ate akasi gye tugenda okukozesa. Tunyige control-C, tunyige C to continue. Tetugenda kukozesa eno ataaka. Awo tuba tuvaawo tunyiga control-C ne tunyiga C to continue. Eno WPS gye tugenda okukozesa control-C, tunyige C continue. Eno gye tugenda okukozesa eya handshake egicrackinze password. Egicrackingiddewo password yaffe yene ya network gye tubadde twagala okucrackinga. Yene ya network gye tubadde twagala okucrackinga. Yeno password ya wifi gye tubadde tugezaako okwagala okucrackinga. Eno tuba tugimaze. Awo baye engeri y'okucrackingamu password. Wonoogoberera direction gye nsoose okuwa n'eno wano gye tukozesezza oba ojja sobola okucrackinga password yonna eya wifi ng'okozesa tool gye bayita wifet. Yeno password yaffe netis handshake yeno password yeno gye tucrackinze. Bwe tugenda mu ssimu nsobola gikulaga tukole. Waliwo tool gye nnoonya, eno tool yegenda tuyambako wano okulaba essimu yange wano. Okay, tulabe share. Ogiraba yino password gye tucrackinze logged in. Twadde twagiloginzeemu dda mu ssimu. Yeyo password gye tucrackinze. Kati tugenda kusoma ku kirala kye bayita aircrack gye tugenda kati okulaba. Aircrack NG gye tugenda okusoma, eno tool gye tugenda okusoma tulabe naye enkozesa yaayo. Ekisookera ddala okujjako nekyesikulaze kyenjagala okulaga,
tubadde tukozesa wifi cards. Wifi cards zennerabidde okugamba engeri gye zifaananamu. Simanyi oba wano naagiraba wifi card enjikulaga efaanana atya. Already tuli mu gundi. Okay. Airmon NG stop ansooke mala okulaba bagiyita batya. Config yeno wifi card gye twetaaga. Airmon NG stop alright. Kanzeemu ngikulage gundi weeba efaanana. Kyekino kyembadde sikulaze. Mu mashini muno tulina wifi cards 2. Tulina eno eya mashini yennyini wifi card nagibannyonnyoddeko we twawadde mu group nti eno wifi card yekuyambako okucrackinga password. Waliwo ezimu nga tezisobola crackinga password wabula nga zisobola okuconnectinga ku network, teziyina monitor mode. Naye wetuba tukozesa oba okyuzinga eya laptop weba esobola okugenda mu monitor mode basobola ogiraga wano. Weba tesobola baba tebagiraga oluusi ebiseera ebisinga. Kati nina eyange yeno gye nkozesa emirimu gyange gyoselectinga. Tuzeemu ataaka eno ngikunyumize bulungi engeri gyekola. Ndowooza olaba ntaddemu command nenjiraga direction eya word list gye njagala ecracking. Wano tuba tukyuzinga gundi tukyuzinga wifi cards ze twagala tukozese. Ne tukyuzinga number 2 eno wifi card gye twagala okukozesa WLAN1 gye twagala okukozesa ne continuinga wano ne scanninga wifi card eno ye scanninga wano. Singa mbadde nsobola ogikulaga leka ndaba bansobola ogikulaga wano. Simanyi oba nsobola ogikulaga naye kangezeeko okulaba oba nsobola. Kamera yeno wifi card gye nkozesa okucrackinga. Ate nkubye ekifaananyi tuveeyo. Gye nkozesa okucrackinga. Then tweyongereyo mu maaso. Control tugenda kulonda netis number 3 pixel dust sije twagala. Control C to continue. Sije twagala. Control C to continue. C and enter. Control C sije twagala. C to continue. Eno gye twagala okozesa eno eya handshake. Wegendereza nnyo handshake gy'oba okozesa. Okikola wegendereza, okikola wetunagenda okucrackinga WPA1 WPS tujja kuba nakyo tukiraba engeri yokikolamu. Era ezeemu ne crackinga yeyo password yaffe. Kale tugende ku tool endala. Eno njikulaze enkola yaayo. Tugende ku tool endala.